Yes, omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti with me negatiddwako TamaleMirundi Joseph Junior era nga tugenda kuba tunyumya naye abasinga bamuyita munna psychology. Oli otya? Sebo nesimye okubaako wano olwaleero mwami IBRAH nawe nenkwebaza emirimu gy'okola interviews z'okola ezimu tuziyigiddeko kubanga olina abantu ab'obuvunaanyizibwa b'oleeta boogerako n'abavubuka ngaffe ekintu no kyenkwebaliza ssebo n'okumpa omukisa okubeerako wano olwaleero ssebo. Thank you. Gwe tuli naye TamaleMirundi Joseph Junior mutabani wa TamaleMirundi twasembayo kusinkana Makerere ku graduation. Omukolo gwagenda gutya? Omukolo gwali mulungi nnyo. Nzijukira nali ne muganda wange mukulu wange oba taata wange Ronald Mayinja. Omukolo gwali mulungi nnyo. Manyi degree zaffe zino bwe tuba tuzisoma e Makerere tewaliyo degree gye bakola nga ya kisiru. Naye kiba ebankulakulana ya ggwanga eryo mu kiseera ekyo nti psychology abantu babadde tebamumanyi nnyo naye nga wa mugaso batandise okutegeera mu biseera bya covid nti okubeera ne psychologist kirungi, oyina rent, oyina amabanja, so you need somebody to talk to, otherwise ojja kusanga abantu nga besse, ojja kusanga depression, so psychology mulungi nnyo era sejjusa kumusoma. Thank you. As a graduate wakatikirwa wakava mu kusomero wafuna omulimu, are you working or you're still on the streets looking for a job? Yes, I'm somehow privileged because nafuna omulimu. Ndi human resource manager mu company bagiyita Regional Agrotech Limited. Wago bya Uganda we biri nakataite kasalo mulimu n'okufunirawo ate n'ogenda ku kifo kisembero ddala HR. Mune anti mune bya Uganda biringanga nkoko nga mpombo za kwanjula ne bwegwira bagiwamuko kati gwatudde nera tebasobola gikuwa, so webiri. But I work as a human resource manager in a company called tulima muwemba gwe bakolamu omwenge gwa nayo breweries, tulina bagundi bangi, and on that I run my own foundations. So I run my own foundations zenyamba abaana abatalina bulungi, nemba ebyokuddayo okusomero, zimbira abantu amayumba abakadde, so ndi mu bya charity ate ng'eno nkola sebo. Omulimu guno ogwa HR gwali gukulindiridde wakola interview uli ku mwana waani? Yes, oba company yamu? No, waliwo minister w'amaanyi yanteekayo nanteeka mu bayindi ba company. Company za Uganda ezimu z'abantu naye waliwo abayindi aboogera Oluganda, so yeggwanga lyaffe, so I was privileged era mwebaza Honorable Kibuule olw'okutubeererawo na buli kimu nanyamba nenfuna omulimu mangu. So far bitambula bitya nga HR? Birungi bwe bityo, you know COVID talina kyatakubye, so you might find that nti abantu abasinga obungi tugenda kubeera ku mirimu naye nga akasente katini. So kyono nekiddayo nti bw'oba olina akalimu kokookola nga kako ate osinga oyo gwe bakozesa nga ali mu ofiisi nga wa bitabo, kyova olaba nga bwetu bwe tulina okukitambuza nti oba olina akantu kookola. Tulaba abayimbi bagenda kubeera affected because by living a life etali yaabwe. Ekyo kyekisinza obba, omuntu n'abanga alina $7,000,000 n'agula emmotoka, lwaki tosooka n'otandika business? Ekisooka kusooka kutereeza finances z'omu bulamu. Bw'omala okutereeza finances zo n'ofuna purchasing power egula. Kati buli w'ogula ekintu nga purchasing power kakuba finances zo kyekyo kisumbuwa abaddugavu. Mu America abagagga obasanga nga bavuga emmotoka si za bbeeyi nnyo, obasanga nga bali mu bulamu obutali bwa bbeeyi nnyo nga wano, naye buli w'olivinga obulamu nga bwa bbeeyi nga bw'olaba abayimbi kati tebalina ssente, abamu bamala kufukamirira bbalamu abawa akawunga, so olina akaaba n'ebbalamu weebala ompaddeyo akawunga. Oh God. Junior, abantu abo balegadde okumanya as an HR of that company
we hope you people are working because mulima president yakkiriza abalimi okusigala nga balima. Not so? True. Mulima. Yes. Thank you. Abalina balegadde okumanya gwenga HR till today tutukolede interview wakakolera ebbanga ki? Mazeyo okuva ina graduating. I think tugenda kati myezi nga 8. Myezi nga 8 musanvu we batosejjukira bulungi. Thank you. How many employees have you hired? How many have you fired? Because that is your job as an HR of a company. Kuteekateeka, kulungamya, kuwandika abakozi bapya, kuwummuza. Bangi ne president yagamba tetugoba abakozi mu kiseera kino tubawe unpaid leave. Nenga unpaid leave ezo tubanga ababagobye layoffs. So in actual sense, you know, Museveni tayogera bigambo kyovula nga lockdown yagireetera mu phrases. Yali akitegedde nti agenda kusiba eggwanga lino ebbanga ddene. Naye mu psychology, wetwa tusoma psychology abantu obagamba ekintu n'obagamba nti ngenda kusiba eggwanga lino mu myezi bwegiti bw'oyogerera mu myezi bakutuka kati gwe bawe ennaku 14 days oyongereyo 7 kati yatandise nga 14 oba nazimalako agenda azimazeeko n'omwongerayo 7 agenda nga 7 azimazeeko n'omwongerayo 3 so technically President Museveni ayina bahandlers abalungi ekyo kyatusinga abali mu opposition ayina ba strategists abalungi so that's it tubawa unpaid leave layoffs ezo abamu tebagenda kudda abasinga obungi tebagenda kudda era tugenda kubagoba baleme butadda because company tesobola kukola ng'ate sente ina ntini kubanga n'agriculture chemicals tubadde tukozesa zibadde ziva bweru seeds tubadde tukozesa zibadde ziva bweru akatale kaffe akasinga kali bweru because ebintu bya Uganda olina obiteekako added value so it's going to be a big challenge. That's why I tell the government erina okulaba nti bambi informal sector ne private sector protecting those are the things we should be talking about. Abakozi bano tugenda kubayamba tutya ne mu Uganda wosanga nga abakozi tebalina na trade unions abamu their rights are violated government nayo tefaayo teyogera ku rents omuntu naga nti atakwadde takolera mu arcade agenda kusasula emyezi gy'abadde takolerawo naye nga in actual sense omuntu abatakola you know we should come back to reality nti fenna yes tufiiriddwa kwa attendance covid sibe bamuleta it's a natural disaster government ye yasibawo so government eyirire banyene bakedi so to me it's a big challenge for the workers and I think covid agenda kwavuwaza nnyo ne bagenda okukola. Thank you. Before lockdown before the pandemic of covid or coronavirus mu company gy'okuliranga HR wagobayo ko omukozi yenna for any indiscipline oba uncalled for behavior? Yes, abakozi tubagoba on matters concerning why indiscipline naye olina okusoma 2006 act employment act ya 2006 nga tonagoba mukozi you know yetugaidinga because abakozi balina baloya baabwe balina rights zaabwe balina trade union so tugoba ogoba kyo tugoba ekyo tebakikulimba because you know goba HR ye office ebera wakati ga boss n'omukozi olina okuweyinga equilibrium so ono tasinga ono tasinga ono it's very tricky naye nga ebiseera ebisinga twesanga tusaidinze nnyo ne bakama baffe okusinga abakozi mu Uganda because I want to be honest so tugoba case in point why would you side with the top boss than siding n'abakozi? Secondly, kiva ku government policy. A government eno tefa ku bakozi abanansi. Osanga omuyindi nga atulugunya abantu. Omuyindi asasula abantu 13. Tetulina minimum wage. Anti zezino center zalina okutandikirako okubanga okola kino oba okola kino so tetukiyina. Thank you. Okay, omulungi atulaba tuli ne TamaleMirundi Junior, mutabani wa TamaleMirundi. HR wa company emu eranga tuwayawaya mukunayi but ekiriwo of late mu ggwanga Uganda yembeere y'okubeera nga muzeeyiwe waliwo ebiwandiiko ebiri ku social media n'emboozi etali certified gye twagala atuyitiremuko about taatawe omukukunavu TamaleMirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole. What went wrong? Wasoose no posting yesterday posting efuna a lot of traffic no pulling down then in this morning no damu no posting what went wrong? Honestly
mu psychology batusomesa woba oyagala okumanya omuntu olina okusoma history y'omuntu oyo. So many times tovalanga relationships za Uganda tezibeerawo for a long time because abantu tebamala kwesoma kimala. You know, woba oyagala kwogera ku taata wange Mwami Mirundi Senior olina okuddayo n'osoma history yaani yeetwala atya. Mwami Mirundi ye muntu atayagala kumuwa biragiro. Takolera mu formal structure kati ng'eyaffe mb'omuleese mbwakole kyobulanga mu State House emyaka gye yamalayo 14 bamusanga ekizibu naye bino ebya switchboard omukubira amasimu ku makya bino ebyokumuwa ebiragiro ebyo takwatagana nabyo. Ayagala okubeera independent ng'akola ebintu bya independent. Yes, personality kiva ku personality y'omuntu. There are some people who prefer to work like that. So ekyokusooka ekyatusooka nsooka njogere ku kyatuseewo. One, ayina olutalo luno aba Mafia abasajja ababbye eggwanga lino abalowooza nti bakitalo abatagala kwogerwako abalowooza nti bagenda kuhavinga master plan y'okufuga eggwanga lino emyaka 5. So bwakuba interests zaabwe as people they will react back. Kakati ne bamunoonya buli wamu talina looni mu banka si mubbi kwegamba ne babulwa bwe bamutandikira. So abadde alina programs ku media platform NBS nga ye program yezimu kuzisinga okukolebwa mu Uganda 1-on-1. So recently alina story gye yayogera ey'aba COVID ababbye sente za COVID ababadde ba sente za COVID n'obutambi obumu bw'abadde ateekako obwa miso. Because miso is quite big. I don't think nti Mwami Mirundi abadde akuba obutambi buno nga security temanyi. There is big power there. Politics w'abanene. So I think ekyaleese obuzibu these people are reacting. They went to NBS ne babagamba bagenda baloopa nti NBS gye baloopa nti lwaki ekyaza Mwami Mirundi lwaki eboogerako lwaki tebamurestrictinga lwaki. So in that sense ne tulowooza nti fe ekyandibadde ekituufu kuloopa iyo abyogera ne bamutwala mu court if they have evidence. Notaloopa company notagamba nti NBS nga company noloopa individual so yaba abyogedde. So in absence of kuba tebalina evidence bakimanyi nti evidence gyabayinako ya waggulu nnyo so ne bakozesa akakodi akalala nti batiise NBS ne babeera ne meeting naye ne bamugamba Mwami Mirundi bano toddamu kubogerako no kyeyaganye nagamba nti ye. So bamufulumiriza olukalala lw'abantu batalina kuddamu kwogera abo ono manyi munange mubbiina yalina manyi omanyi munange ono atali bwati ate ebyo byatayagalira ddala ebyo takwataganira ddala nabyo. Nabagamba nti omutwe gwange guno gusinga TV yammwe. Ekyokubiri nina following nina abantu abanzikiririzaamu abanako trust. Nagaana okulya sente mu gavumenti aba Mafia banteze obutwe emirundi 3 bagadde okunzita nwanirira abantu. I cannot compromise. Stay with your TV, stay with your program and I move with my people. Basically that's it. Thank you. Let us cross over to another post. What post is a post in today? Ninga iraga nti still the same applies to top radio and TV ebitwalibwa omusumba Jackson Senyonga because ndabye press release ku headed paper ya top kabagamba nti unfortunately we shall not have TamaleMirundi ayina ensonga zayina oku answeringa nebigwa mukowe ekya top kyo what happened. Unfortunately Top TV that was a fake post by the way. Yebaluwa eri fake. In fact waliwo aba Top Radio ababadde boogera ne tata wange just a few minutes back. Ne bagamba nti ebaluwa eri fake bo tebamuyinaako buzibu because Top Radio scenario eri ku Danstan Busolo yali akyaza program ye. Danstan yagenda Mwami Mirundi nabagamba nze si buli moderator nti asobola okuinterviewinga level gyendiko nebyemmanyi sagala turotatingire ku point ye mukwaja kugamba aba Mafia gwe nga tobamanyi mudde ku ekyo kimu ate aba Mafia bebaani ate walutwetwentwe ya pusi yani so he needs he needs somebody ali ku level ye ya politics kubanga my father is a big force tayogera bintu katabinako evidence and balwanirira abasinga obungi nabeera banene okuva mu government. That's why is an institution ate n'aba n'abantu nti bamukkiririzaamu so is somebody you cannot compromise. So Top Radio
ya program ejagenda maaso. That's what I know. They will clarify, but top radio tayina obuzibu abina ku NBS. In fact tabayinaako na buzibu. They can continue hosting their show. Naye tasobola compromising, tasobola kumuwa biragiro, tasobola mugamba ono tomogerako. It happened to Gashumba, Mami Frank Gashumba, nebye bali batandise. Good tomogerako. You see, we should have a media freedom in Uganda. We should have media rights. Enensi yaffe. Tewali yo bano nti they are so special, bo bajja kubbegwa nga tebogerako. I think that's not right. So buli wokwata ku media oba okutte ku rights z'abantu. Tubadde n'omukisa nti bamwami babadde bakyaliwo. Mwami Kasirye Eggwanga omwoyo gwe Mukama guwummuze mirembe. Be babasajja babadde baterya ntama. Kwa generation yaffe efudde. Leero bw'ovaayo n'oyogera amazima enkya bakubira essimu. Jangu tukuweeyo obukadde bubiri. Naye nga akuwa obukadde bubiri amaze emyaka 35 nga Eggwanga lino. Abaana be basomera Manchester. Abaana ensi bw'ena atabuka. Ye tojja mulabako wano babbalamu nga wobalaba. Bo baleeta bano ba Ashbaga kato ne bamuwa laptop gye balina okugabira abaana mu nsi ezaakulaakulana n'ente 3 enkadde. Naye nga balamu akulese bamu ente 3 enkadde ne laptop ya Lenovo gye balina okugabira abaana mu nsi ezaakulaakulana ku bwereere. Navo n'akubulira ebirungi bya Mwami Museveni. So omulungi atulaba tuline TamaleMirundi Joseph Junior. Taatawe yebbulamu ng'akyali mulamu teyalinda. Abatulaba balagadde okumanya, you subscribe to which political party? People Power. Ndi wa People Power, omwagizi wa People Power lukulwe. Era omwagazi w'emirembe, omwagazi w'enkyukakyuka, n'omwagazi wa Bobi Wine. Mpagira Bobi Wine on principle. Simuwagira nga muntu, individualism. Byayogera mbikkiriza nti weebiri. Bw'ayogera nti amalwaliro tegaliimu ddagala nafiirwako muganda wange. Not because tetulina ssente, but negligence. Omusawo abeera ku WhatsApp. Batuuka ssaawa ze baagala. So ebyo weebiri. Ababbi b'ettaka weebali bakumibwa muntu. Because abantu tebafaayo ani afuga Uganda. But the day people wake up when they are homeless, ewali obuzibu. People cannot be refugee in their own country. So ebyo mbikkiriza. Enfuga ya demokrasi etaliiwo. Toyinza kubeera na speaker ng'atula ku seke NRM, president nga naye ali ku NRM, ate nga chief justice yaliko minister mu government ya president, so eteba separation of power. So bibe ne benambikiriza kyovula nga mpagira papa on principle, si ku individualism. Abatula balagadde okumanya, how sure are you government gy'oyagala ejja kukola reverse of what is this one doing? No, politics, woba osomye nnyo politics akyukira mu generation. Mwami Museveni waba yalwana mu 86, ebyamuleesa kati birala kubiruma generation yaffe. Ukraine leero efuga omwana comedian muto. France, superpower, efugibwa muto Macron. So generation y'abato, international trend of favoring a new Bobi Wine. We need new people. We need new ideas as our generation. We need a 21st president or 2020. Tukoye president atuzayo mu 1886. Omanyinga bwe nalunde ente simanya amene namulwanisa. No. Abantu bakoye ebintu ebyo. Bagala mirimu. They want jobs. People want to see how loan restructuring is going to work. Bali mu COVID. Ne president apime mmere ku minzaani naga ojja kulyako wano nga state house budget gye nalabye yabadde ya bilioni 677. Okupima mmere kyalimu kabiiki. No, ekyo tekiriyo. President ayinza kupimira abantu mmere nga ne gye yabasindika era teyatuuka. Obiraba bibiri tebikwatagana. Abapimira emmere, which is okay. People must be, tebalina kwonona. Nene gye yabasindikira teyatuuka nga twamuwa bilioni 5.6. Ye ne speaker ne badda mawulire ne batandika okwekuba. Gwe wagula amata mafu. Ate mwe mwabagaba emmere envundu. You see, these are two principles. Ekyo kikulaga nti our government is fading. There is, president buli wakula. What are you proud of the NRM government? Kiki ewonyumiriza mu NRM government? Because generation mwakulidde mwazaaliddwa mwe muvudde sente zikuweeredde paka Makerere. I want to thank the NRM government. Eyina ebirungi bingi byekoze. Mirembe biki. You see, NRM kyeyakola teyawandiika bintu ebyo. So generation yaffe tuwulira biwulire. They didn't write to keep their culture. Tewaliwo monuments ziraga. Basigala beegamba nti ffe abaalwana naye tewaliwo biraga nti baalwana. So NRM ereese emirembe. NRM ekoze ebintu bingi. Mwami Museveni akoze ebintu bingi. Era si muntu mubi. Lwakuba nti famire bwegejja mu byobufuzi, famire y'omukulembeze. President asigaza buyinza.
bya Rwanda Edith Byalimana, Malawi Mama Kazamira, mukazi wa Kenneth Malawi Mama Kazamira yali first lady, so Philippines Imelda Marcos. So first family buli wegazi wetandika okurepressing institutions because abatuugula ne bakola Zimbabwe Grace Mugabe, thank you so much. So buli first family bwekula, you know, etandika okurepressing institutions ne batandika okubeera inward looking, ne batandika okwagala okuzanya succession politics, ne batandika okwandamining abantu, you know, ensi nebeerawo nga tetegerekeka. Ababbe ettaka ogenda okubanoonyerezaako, bamugemeire abagezaako banoonyerezaako nga banene talina kyabakolera abagenda. So you know, president okulwanya mu byobufuzi kibi kyetaga nga America wali institutions ez'amaanyi. The president alagira sai, president alagira balamuzi president. So I think enale mwekoze bintu bingi era mbebaza toto wange ajagala nnyo era ye muwagizi wa president Museveni. Thank you. Abatula abaliagadde okumanya people power jo subscribing to waliwo omuyaga oba wave oba ejjengo erigamba nti okuvuma okutyoboola n'okuweebuula abantu okuyitiridde ensangi zino ku social media kuli powered by the wing you subscribe to. I don't believe that. I don't believe nti people power yekola ebyo wadde eriyo abali mu people power nga beeyambisa people power n'amaanyi ga people power okuvuma okuvuma kuno kwenjogerako okuwulira oba okulaba oba okumanyi okuweebula abantu ku social media nkulaba. I see it, you know, ne bavuma abantu ne baweebula abantu. It has been happening. Has been happening. But you know, it's not people power. Those are not our principles. Abakikola ku lwabwe ng'abantu. Era sisobera nti Bobi Wine yali avuddeyo n'avuma omuntu abamukuba mu Arua recently ne bamuteekako emmundu eyabulanga kondomu ekizibiti kuba teyaliyo yabulanga ice cream. He remained, you know, n'asigala ng'ali ekizibiti kyabula yabulanga kondomu emmundu. Tugibabuuza bakutumasha bane emmundu eriwa guti atunule n'atunule eri. So ebyo biri mu ggwanga lyaffe bisesa naye n'ebikaabya. But the man ne bamukuba n'asigala calm. You know, President Museveni ate intolerance eyo eri mu Uganda mu byobufuzi bya Uganda. You see ekizibu ekyo Uganda eyina ba politicians teyina bakulembeze. Enjawulo y'omukulembeze aswala tasobola kwogera bintu bimu kubanga aswala nagamba mukulembeze aswala mu byobufuzi naga kino nande kyogedde naye ate politician taswala. Mwami Museveni yajoga mpumula mu 2006 n'akomawo n'akirya omutulaga nyenda bazimbira oluguudo mu mpaaka lunakomawo ng'oluguudo teyaluzimba n'ataswala. So ye politician. So yenjawulo kati nina bannabyabufuzi temwina bakulembeze. But abakola ebintu ebyo babikola ku lwabwe si ku lwa people power. Waliwo n'abali mu gavumenti nga beeyambisa amaanyi ga gavumenti okutuukiriza interests zaabwe. So it's either way bakivudde ku political intolerance nti bw'oba tokkiriziganya na people power oba mulabe wange bw'oli waawagira enaali emumbu mulabewo. No, that's wrong. That's wrong. Thank you. Abatula balegadde okumanya EC Electoral Commission yakoze roadmap 2020-2021 era nga mukyo ekikyasinza okubobbya abantu emitwe kwe kuba nti wagenda kubeerawo public gatherings. Tewali public gatherings. Abanaakuba campaign bajja kuyita ku mikutu egy'enjawulo, more especially the national broadcaster, that is UBC, n'emikutu emirala eginaaba giteereddwa mu nteekateeka oba mu program. Era nga kino mu kulaba okukoggwe kitaddewa opposition, kitaddewa akalulu ka 2021, kitaddewa abalina aspirations okwagala okwesimbawo. Yeah, nabirabyeko because Mr. Museveni bw'oba oyagala kumanya Mwami Museveni ddayo osoma obutabo bubiri osome Mustard Seed osome Mwami Museveni bwe yali ayagala kuvuganya Obote yagenda ewaabwe Mwankole ng'akalulu bakamukubye nga ayagala kulwana. Yagenda ewaabwe Mwankole n'afuna ettaka n'atandika n'okulunda n'ente. Basipayi b'Obote ne bagamba nti president ebintu abivuddeko, Museveni tagenda kulwanisa, yali alimba yabulanga muzimu. Otafiire yamubuuza kwayo yali state minister nabage mundu muzezeyo bajja kuloza tulina kye twagala okukola leka tugende mundu tujja zisangeyo. Otafiire namugamba sebo yagala kutusa mundu tunazisanga. So
mwami Museveni ye muntu agamba nti agenda kuyita ku lw'ejjinja naye muteegere Masaka bwe yaleeta TV ne radio bamusekerera opposition tekala bumusajja ono atategera ye nga amaze okukimanya nti akalulu kagenda kubaaki ka TV na radio ye yali amaze okubala naye opposition ya Uganda teninamanya kuba mwami Museveni Bobi Wine politics is influence and advantage. Bobi Wine alina influence alina abantu naye talina advantage. Si yalonda abalamuzi electoral commission si yagironda tajja kwerangirira amagye gage. Scientific election egenda kuba abo opposition. Toyinza kubeera mu scientific election olaba badde atubanga tutuli mu scientific ng'obululu businga abalonzi kyali kibaddewoko obululu nga businga abalonzi wano mu Uganda. Mwami Museveni katika nkubulire kino mwami Museveni masayansi w'okubaka oyo teryamunyamu era nze ntunu yabagamba nti akalulu kajja kunonola Uganda nemba tuniya nemba sekerera ennonda eno isijeri mu kuteekateeka enkuba ya kampeyini eno tulaba mu people power ina amaanyi ku social media kyendowooza nti the advantage to you. No, African politics remains at interface. Omuntu ayagala nnyo omutuukirire tetuli mu Bulaaya ebyo bya opinion polls nti leero Trump yali waggulu nga kituufu yali waggulu kati akaluka ffe tekanadda ku social media tetunafuna abantu bameka balina amasimu mu Uganda omuntu aba tasobola nagula taxi ono data gwe bateekawo okusasulira omusolo OTT kati bameka abagendako va ku bano benda bana ba bloga imirire eri Sweden omanyi wifi wabwere nayogera buli kyayagala goje kwogera bwotunula ku data uga paneteka gwako so yensi gye tulimu so akaluka fete Canada ku social media in scientific election Mwami Museveni a China upper hand but opposition is all kazanyako to mobilize omanyi opposition tena ba mobilizers ina ba politicians tena bantu ba mobilizing abantu ina bano bagenda kweyogerako nze bwe munonda ne mumpa akalulu bali kunze inze tebali ku bantu sife inze era waliwo abali mu people power abagala okukosa people power okutuuka mu parliament simwe bo gye bali so buli ensi bwedda iffe inze netadda kuffe opposition ejja kuba tesobola kununula ggwanga lino so we need mobilizers namulabye nga akoze obuteeko bwa mobilization mango which is okay nendaba bino bye babaddemu ne Dr. Kiza Besigye nze bye sitawagira tokiwagira ekya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okujoininga forces ne Dr. Kiza Besigye. You see me am a realist because nkozesa mutwe gwange bwemba mu people power sijja kugoberera buli omu byakola nze nja kubuulira analysis yange okwegatta kirungi naye mu nsi yonna bw'osoma ebyobufuzi people must differ on policy si individualism kale kiri mu opposition Mwami Besigye ne Bobi Wine tebadifalinga ku policy oyina ba Ingrid be bakwata ku bbeere ne bamusasula ssente nga nogamukyala nyakana baagakuba ne bagaddamu agasitera nyanzi bagakubye so goyinza okukibirivinga mu Uganda muno nti Mwami Museveni abadde afuga opposition nga talina mu bantu be akawuka 96 kasemwogerero kamanyi Buganda ne Catholic Church bwe yegatta bakube Mwami Museveni yali amazeeko emyaka 10 kakati bano abali mwena alimu abamu ne bagamba tetuli popular nga wetubadde tuli leka tukole FDC it was formed by Western elites. That is the reform agenda. That's the reform agenda. Mwami Museveni bwe kimugwako eno tufe tukibakira eno so bo bakitaayiza wekiyiikira wonna baswamye webeegase ndagaano ki gye basayiniza Bobi Wine Besigye yavuddeyo n'agamba nti mpagira Bobi Wine mu kalulu mugisha muntu twakiwuliddeko tumukunde yabaddemu Mau yabaddemu atasobola na kuwangula kalulu ka eros wano mwakyoli ani Mau tasobola kuwangula is a good head teacher no you see Bungereza bwe yalina Wilson Churchill yabayamba okuyita mu second world war yali mulwanyi Abangereza ne bamwagala but time reached nga Wilson Churchill is a liability ne bamugamba Britain now needs peace Uganda ekoye bannabyabufuzi abo baddewo ebbanga bano you know naleta idioms no we need mobilizers twagala Museveni agende oboyogera ku bwenne kyemalira obuli mu government tebukoma mu government ne mu opposition webuli je buli kyokamba omuntu navuga nnyo omuntu emyaka ena emyaka emirundi ena nga towangula politics ziraka moyo omusomesa yafuga Kenya ba professor tebaliwo moyo politics ziraka Museveni olozafuze gwanga lino lwakuba mugezi nnyo omuyekera we Libya ine nyonya ina tanka ina ba masinara wagiriwe ense ez'amaanyi Libya emulemi okuwamba
Museveni yali wano luweru maila na mutano na wambe gwanga mu myaka ejo kati gwe fune mundu oddeyo olwaleero kitokoteka sikusandikire okusabule omulungi atulaba tuline TamaleMirundi Junior Joseph era nga atuyisaamu mvubuka muto olina emyaka emeka 24 mvubuka muto bebano Kenzo beyayimbako nti abavubuka envuumuulo so atusigira ekifaananyi waliwo abadde bagereesageresa ku social media nga bakusongasongamu olunwe nti oli mu kulamuza entebe emu eya parliament constituency kyeyo gye ayegadde okumanya no saagala kwesimbawo because manyi aba Mafia abatulwanisa omanyi oyinza okubeera mu taxi nga mugenda kuziika naye ng'omusazi w'ensawo yasinga okukaaba ekyo tukyerabira sako kaddemu mulundi gumu oyinza okubeera nga mugenda kuziika naye ng'omusazi w'ensawo yasinga okukaaba omugenzi annumye nnyo era abaana naye nga yasinga okukaaba kati nze oyo politics wammwe owa excitement omanye oyina abantu oyina erinnya jangu wano nze ayina miso mbala enkima teyasoma mathematics naye weebuuka eve ku ttabi eddala ekwata eddala tegwa etasoma mathematics so nze ebyokwesimbawo nkolerera bulungi bwa ggwanga if that idea comes and people nga be bansindika I will serve my country but right now tulina kujjawo mwami Museveni mu equation kyekibuzo ekisinga obukulu you can be a leader nga tolina mu politics byebiri mu bazungu osobola okusavinga abantu bazanyamba abaana nga sina na mulimu gwa government just ku musaala gwange ne bafanda abatini neno osanga abantu nga balina ssente babyeza covid babyeza kine nga tebasobola kuyamba mu donations amanya gaabwe twagakebera tulabe omwami ono ali mu foreign affairs ne tugira tutinga titi tetulaba family ne tuginoonya ne president w'eggwanga n'awaayo akakaddaako kati president oyo awaayo akakaddaako muwaba avudde nga talina state resources nga avudde mu government tayinza kusasanira bulamu bwo ferongo time kyensekerera baashibaaga bano so nze mbala muvi ashibaka to yali nkyamu omanyi teriiyo muwendo gugula future ya muntu power changes ekikere kibeera amazzi naye tekimanya nti amazzi gakendeera gwayitawo gwagalaba nti amazzi gakendeera nekyo kibeera bubeezi mazzi kati amazzi wegakendeera nekivaayo amazzi gakendedde kati omuvubuka nga nze bw'oba tosobola kulwanirira ggwanga lyo nga oli osawa ya leero oyina bazadde babagenda mu malwaliro nga temuliemu ddagala enguudo z'otambulirako ng'omusolo gwagowa naye oluguudo ne balukola ne baluddamu mu budget ne balukola ne baluddamu mu budget n'olaba ssente za covid nga abasajja bagitemaatema tebafa ku bantu ssente z'emmere nazo ne bazibba n'oyogera ku demokurasiya n'oyogera ku human rights kati gwe omuvubuka bw'okwata eggwanga lyo n'olitunda olwa ssente mba nkusekerera because Museveni ajja kuva mu buyinza ayinza n'okuba takyaweza myaka 10 ekyo tokyerabiranga kyobalaba nga baba bali mu gavumenti tebayogera ababbi abasinga obungi tebali mu gavumenti bano abamafia muzeyi baasi bayogerako bo tebalaba ku ssiini kitata yali akoleranga tali yeruzira yekka eyamuwa emundo tali bweru so olina okuteekamu wano Mirundi abatulaba balyagadde okumanya Tata we yakola ne President Yoweri Museveni era tata we subscribing to the National Resistance Movement, the ruling party. True. Yeggwanga Uganda. How many times have you met President Yoweri Museveni? I personally. Yep. President namulaba omulundi gumu. Wadde abamuliraanye mbamanyi. Kubanga sina kyeneta za President Museveni. You see, abantu mubalowesezza nti okulaba President kyabbeeyi alive amaalo. You know, President wa ggwanga lyonna eyo State House oba office ye si ye ng'omuntu is a servant namulaba mu muliro gw'ebuddo mu 2007 we twasoma tukumbuliro gw'ebuddo 2009 I think yali 2009 that's we nakumu kulaba President Museveni naye teriyo kintu alawa President kati President mugambe eki nti nyambonze je mu bwavu because I can work for myself I'm educated bwaleeta emirembe fe president badde tumeinaako buzibu naye kugana kukwata ku babbi n'atandika okukolima you parasites netugamba nti bannange kati ekiseera ndowooza kituuse naffe tugambe nti muzeeyi vaawo okwo Bobi Wine naye akikwatemu tulabe embeera so
president siina kyemwagaza eno mentality gyemutaddemu abavubuka nti okulaba president Museveni kyamaanyi oli ne yeekubya ebifaananyi nga bamuwadde ka laptop kala nova nente esatu enkadde bano bafulufiga ne bagendayo ne batandika okuvuma abantu gyoli nti abasindise bavuma abantu. So I think that's not right. Naye nga president taata nga ali close gyali era amukoledde nafe atumanyi naye nze sikkiriziganya naye. Thank you. Singa opportunity etuuka nti osinkane President Museveni mu chat yo oba mu dialogue oba okwogeramu naye oba okunyumya naye oba mu nsisinkano yammwe omusaba ki? Ekisooka mugamba ave ku bukulembeze siina kye musaba. You see emyaka 75 mu psychology omuntu alina emyaka 75 mu psychology kati okwotinga psychology omuntu nga alina emyaka 75 waaba musajja akakana bwaba mukyala ayambuka kyovulaba nga omukyala bwatuuka myaka 60 afuna entitlement buli kimu kiba kike ojja okwewola wirubaalo taata naga wabuziza ku maama nga tonagitwala emotoka ogijjawo naye maama wamugambye aba afudde mukyala aba afuuse maama naye nga yennyinimu kati yo omwami aba akakanye. Mwami Museveni wa 86 bwe beesanga ne mwami Museveni wa 2020 beekuba kubanga olio yali w'amaanyi okusinga kwono kuba akakanye kyobula nga yeetooloddwa bakyala bannakalema bannalweyiso bannakyobe waayi akakanye nti omukyala ajjamuga his excellence tuyamba otusayiningireko wano byayagala emyaka egyo aba ayagala omuwaana. Mwami Museveni olwalino obumuga nti essaati yo tekunyumidde ntondo mu psychology kati mwami Museveni alina entundu bazaako bamugamba nti kino kikyamu abakubatta babombi wayini bamuga abayita abazzukulu abazzukulu nti talina kaaba balamu. Thank you. Lastly nga tuwunzika abantu abalegadde okumanya muzeeyi Mirundi taatawo singa bukeera ku makya ne bongera okumulimitinga okubeera ku radios and tvs kiteekawa future ye in terms of communication? No, taata abadde tagenda ku media ez'okufuna ssente taata abadde tagenda ku media ez'okufuna following era we wabaawo media mu Uganda egamba nti abadde musasula yerimba taata ne bwe yalwala nga bamuwadde obutwa luli yavaayo n'asigala ng'agenda ku media akikola for the good of this country. Takikola lwakuba nti yeeyagaliza. Bano aba Mafia baakuba tabakuba kuba nti bamubbira mukyala we alwanirira ggwanga alwanirira eggwanga atunulira ebigenda mu maaso kasiri eggwanga bye yabadde ayogerako naga nti bino si bye twalwanirira. So abantu abali mu class ey'abataata baffe bali abaganda bedda nti ekitiibwa kimusingira ssente. Taata bw'ojja leero n'omuwa billion 7 n'okumubuuza nga omubuuzizza bulungi n'ekitiibwa atwalako ekitiibwa. So yenjawulo nti newe bamulimitinga newe batamulimitinga information is information. Tell no mwina monopoly ku information. Mwina teeka ki singa bukera kwa cyane bamuwera ku radio zone na TV mu Uganda gwenga mutabani we because abantu information from reliable sources eraga nti go right man hand we nti buli kyagenda okukola obera in sync nti information eyo kufuluma nti awereddwa ku radio ezimu ba TV gwe wasoose okuba nayo mu ggwanga Uganda nga yeta nayogera. Yes, nze nina omukisa nti ampuliriza because oba Baganda bagamba nti negoza dda kubira engoma n'ozina because nge yasoma psychology nze mumanyi era waliwo abajja mu meeting ne manya inagenda kutabukiramu ekyo tebandikyogedde. So tujja kudda ku online medias tujja kuteekawo online medias afune omukisa nammwe mujjeko mumufuneko tujjawo monopoly ebaddewo nti abadde wa TVM tabadde wa medium. Let people abagala Mirundi abagala byayogera abagala obulungi bw'eggwanga lino batandike okumufunangako interviews alekerawo okubeera nga ali controlled. N'ekyokubiri government agiviiremu ddala because yavaamu n'asigala nga mukwano gwa president is a friend to President Museveni sa advisor. Ebyo byammwe by'Abaganda bandabe biki otambula n'abasirikale ebyo si byalimu but atandike okulaba nti online media aziddako obubaka bwe butuuke tujja kukolagana n'abaganda okolagana naffe. Like tusigiremu ekifaananyi, how is your dad at home? The relationship between son and dad at home? Taata
ya ffe we twasomera ng'abantu batutya taata alumba amasomero gwe mukube muganda wange bamukuba emboka ejeseeta bamukuba kwa ina blanket bbiri naye omukyalo yali tamwagala seniyalid n'alumba essomero blanket bbiri lwaki yagenda nazo yagenda ne blankets bbiri because eno weeba eddugadde ajoza n'ateekako endala kaakati bano ne balowooza nti you know umanyi taata oyo muzibu ku b stations abazadde babagambanga ssaawa 11 nga bafulumye nga ajja 12 because yabeeranga busy kati mu pifo nali ebuddo nga waliwo omwana bamuyita mwebe twali myaka gye gimu mwebe nantiziga nali ebyokulya byange ne mukubira ne mukataata mwebe antizinze yajja n'ejjambi yempya yajja n'ennyondo najja n'asidi ng'amanyi mwebe muntu mukulu agenda otuuka mu ofisi edimazanga ka mwebe kenkana bwe nega toddamu kumpita weba bakuba naawe bakube nze saagala baana bateeteezi so taata muntu ali fane lwakuba alina obusungu anyiga mangu you know bw'aba akiganye ekyaba akiganye era ne meeting za state house yafulumanga ono n'ayogera kino oli n'ayogera kino n'ebyo tabyagala so is one of the best that tetulina kye tutafunye ekyo kyensinga omwagalako buli kimu akituwanga bwe kiri ayagala nnyo famire ye so nze taata bannaye erinnya lye linyambye okulaba abantu abangi nze ebyo ebya poliisi mbu biki mbu bakwata biki amagye gajjange makere ne gakuba abaana naye because nze nabeeranga mutabani we nga bwe vaa wano bano tugenda bakuba embooko so nfunyeemu ebirungi bingi you know mikwano mingi abali mugasanze buzibu ki okubeera mutabani wa TamaleMirundi ekintu kizibu because alina abalabe bangi one muganda wange baamutta omuwala muganda wange omulala bamuwambira ku kyaki omukazi yajja namugamba muwala ofunye ku mukisa n'amuwamba okumala wiiki 2 ne bamutwala ne bamusibira mu container jjajja wange gwe njagala ennyo Mole Namatovu baali bamwokya president yamununula n'helicopter nze nali nyenzeko mu ddwaliro dokita naga gwe mutabani wa TamaleMirundi gwe atayagala Buganda gwe so you know erinnya lijja n'abalabe buli woobeera n'abantu nga bakwagala ate obeerayo n'abatakwagala so kyekyo naye ng'ebirungi bisinga ebibi abatwagala bangi n'abatatwagala bangi so that's it obulamu bwaffe bubadde mu challenges z'amaanyi nnyo do you have mukulashinga mukoko naye kituufu nnyo kati taata oyo oluusi mwebuuzaako naye ogende wa Bobi Wine yaŋŋamba kati gwe nkutonedde ekitiiyo ne seminti bagenda kukuba essasi gwe ebyotandise ebyokwogera nogende wa Bobi Wine nayo yali takiwagira because anjagala nange abasajja bajja kutta ebyo byoyogera kuba bamanyi omanyi bingi mutabani wa Bukenya bamugjawo nagamba nti oba ogenda ku media manya byoyogera ne byotalina kwogera so ekyo gende mu people power twakulashinga ekya Shiba you know Shiba muyimbi wange mwagala nnyo nyimbira bulungi naye muzeeyo amawulire gagenda ne gabipika nga bwe mwagala nga bwe nnyenda okumwanjula najjayo ennyondo najjayo asidi nanga tojja kumuleeta wano so awo nawo twakulashinga nenze Shiba nsigala mwagala nyimbira bulungi and is one of my best artists mu Uganda asidiona ali mulita mme taata kati asidi oyo omulaba tuba tugenda e Masaka atambula n'asidi byonna ebisa atambula nabyo n'eddogo naye atambula nalyo omanyi mbubuno obumu obukebera emmundu bayinza okuga emmundu girekawo n'eddogo lye gyo teberikuyo okubumakalekebera naye n'eddogo ddyo ettuufu kubanga babba takisi zaffe ne bazitunda e Kenya omugagga disco nagenda mbina ebya firing squad nga bimulimba muzeeyo abantu tubafunye eddogo 10,000 ezo zazze emmotoka zaffe zino takisi zaffe era batalimba bana bamwepakira kajja basuula eddala abayingiza tulera lwakuba abantu bagamba abayingiza ddi tulera ye muzajja akkiriza nnyo mu science oyo so interesting TamaleMirundi Joseph Junior tugenda kubanga tumuleka agenda akwasaganye emirimu gye naffe tweyongereyo njala kwebaza obudde bw'otuwadde tujja kubeera twongera okunoonyaako twongere okubanga tuwayawayamu oyongere okubanga oyogerako eri eggwanga
On social media, how do people follow you? Your handles? At Mirundi ku Twitter, TamaleMirundi Joseph ku Facebook, TamaleMirundi ku Instagram. So nina gundi zange media platforms nyingi nnyo abagoberera foundation yange mbagala nnyo mwebale kumpagira mwebale kubeerawo okulaba nti tukyusa embeera z'abaana mu Uganda tujja kulinda mu M7 tusobola okuyamba abantu nga tusinzira we tuli. Mwebale nnyo mwebalire ddala abawagizi ba muzeeyi taata ku TV endala ne programs z'endala akyaliko gojeko NBS yokka gye yatadde. Thank you. IBRAH Mukasa gemanya gange njala kwebaza Idris Lukwago Tone Sonnabuli yadala muga ne Kiza Clement Laja upon yourself ye team gitambula nayo wonne wali mwebale kubanga tukwasaganya ekintu kino. Now subscribing nafe Laja upon yourself. Thank you so much. Let's keep on subscribing. Let's keep on sharing, commenting and pushing these videos as far as possible. Mubere bulungi mweraba.